Which one? Is that one? His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, the President, olunaku olwaleero atuuse mu ggwanga erya South Africa gy'agenda okubeera nga miitingira mu bannayuganda abawangaalira mu ggwanga eryo, n'oluvannyuma olunaku olw'enkya asisinkanemu abakungu okuva ku lukalu lwa Africa abayayanira enkyukakyuka, abayayanira freedom mu mawanga gaabwe, abayayanira enfuga ey'amateeka nga tebali wansi wa bwannakyemalira. Agenda kubasinkana mu lunaku lwa nkya. Olunaku olwaleero bw'atuuse ku kisaawe e South Africa, namungi w'omuntu amusanzeewo ng'amulindiridde. Weewaawo nti babadde bafunye dda amasimu agatiisatiisa abantu abo nga babagamba nti tebalina kuŋŋaanira ku kisaawe ky'e South Africa kulinda His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, naye bo tebatidde kubanga n'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti naye yafunye dda akasimu akamulabula nga kamugamba nti bamugambye talina kukkirizibwa kuŋŋaana n'abantu ku kisaawe ky'e South Africa kubanga abantu abo bakozi ba ffujjo bagenda kukola effujjo ku bantu b'e South Africa, babakyankalanye babalemesa okukola emirimu era nga basaba nti poliisi bagugumbule baveewo mu bwangu. Ne poliisi ebaddewo nga yalindiddiridde dda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okutuuka ku kifo ekyo. Era olutuuse ku kisaawe, poliisi tebaganyizza kulwawo kaseera kawanvu, bw'etyo n'emulagira nti batambule bagende ku kifo gy'atalina okubira olukuŋŋaana, si kulaba ng'embeera esajjukira ku kisaawe. Bino byonna babikola mu ngeri y'okutiisatiisa bannayuganda. Bino byonna babikola mu lw'okutya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ensonga ezitiisa Robert Kyagulanyi Ssentamu olowooza nsonga ki ennyo? Balaba nti kati kyali takyali levo ya Uganda wabula ali levo ya nsi yonna. Bagezaako okumusitoopinga okumulemesa ebintu byakola, si kulaba ng'ayongera okubalabisa. Ate olwedde ekyokubalabisa yakikola dda, era kati ensi zonna zimanyi Mwami Museveni omutuufu, okwawukanako ku oli gwe balimbalimbanga abantu nga babalaga nti musajja mulungi nnyo eri bannayuganda, musajja akyusizza Uganda, wabula olwaleero bamutegedde Museveni omutuufu yafaanana atya, era kkala z'entuufu bazirabyeko naye nga bazirabye ku lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ensonga lwaki Museveni akola ekisoboka kyonna okumukugira entambula ze mu bantu yonna gy'aba agenze, nti asindikayo bamafiyazi be balemese abantu abo okulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ayisaawo obubaka bwe obwongera okwanikayo Yoweri Kaguta Museveni. Njagala tulabe embeera bw'ebadde ku kisaawe South Africa ng'omukulembeze w'eggwanga atuuka. Omukulembeze uno yatuuse dda ali mu omukulembeze yuno yatuuse dda tuli kwala tambo era ali mu kuadressinga wano abantu ku Freedom Square. Weetuli abasirikale banonye ku nnyonyi kwennyini eyo nebategeeza nti gavumenti ewaffe yakubye essimu negamba nti muli wano munize muli violenti balimba kimanyi nti balimba. Mwebale nnyo kukuuma mirembe naye ate mwebale kuyimirira ku kyekyo pulezidenti Ssebo Uganda temwasobole kunyaniriza. Tuli ku Freedom Square wano, omukulembeze ayogerako eri abantu nga mubalaba Nuupu South Africa. Tukyebereddemu people. Bannayuganda, pulezidenti w'eggwanga wa Uganda bwe twogerera essaawa ya kakati ye mutaka mu ggwanga lya South Africa ngera bwe yabategeeza nti ajja kuba aleke e South Africa. Bwe twogerera ye mutaka e South Africa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, pulezidenti wa Uganda. Nze aka pulezidenti wa Uganda omulonde sikateekako, nteekako nti pulezidenti wa Uganda. Okitegeera pulezidenti wa Uganda, okitegeera. So His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe twogerera ajje mutaka mu ggwanga lya South Africa essaawa ya kakati. Abantu bangi bamwaniriza naye bannange maze okulaba ebimu ku bisinga okuwalanya His Excellency, ebimu ku yeravu abantu gye bamuyinako ebya ddala, yeravu abantu gye bamuyinako kubanga bw'otunuulira His Excellency yonna gy'abadde nga gy'atambulira ekyamazima yonna babadde nga bamwaniriza. Kati otunula ekiri e South Africa oyinza okugamba Uganda yasenguse nedda South Africa.
okitegeera oyinza okugamba Uganda yasenguse nedda South Africa kyensoyodde okutegeerako nti ebimu ku biwalanya Kyagulanyi Ssentamu n'okwagala okulaba nga bamutataganya buli wajja atambulira ye love abantu gye bamulinako okitegeera ye sympathy bannayuganda gye bamulinako kaakati olw'okuba nti bo balaba tebasobola kugifuna kyobola abafuba nnyo okulaba nga bateekawo obuntu bonna obulemesa obuntu bonna obulemesa naye ate munnange waliwo ekintu ekimu tutayinza kukugira ne bw'okolota ne bw'oba ne ssente ez'enkanawa waliwo ekintu totasobola kugula tosobola kugula laavu y'abantu ne bw'okeera ku makya ng'olina ssente ez'otogagana tosobola keera ku makya n'ogula abantu ne bakwagala so His Excellency Kyagulanyi Ssentamu tukwaniriza bulungi nnyo South Africa abantu bamwaniriza bulungi nnyo ali bulungi nnyo ennyimba baziyimbye za people power ezikoze eki agenda kubanga sisinkana abamu ku baganda baffe munanga abenkyukakyuka abawangalira mu South Africa mukirize tinaye eriyo abantu baffe bangi nnyo naddala babawagira enkyukakyuka bangi nnyo abali South Africa mbabuulira bangi nnyo in fact kati wali watali Munnayuganda kati buli Munnayuganda waali awagira enkyukakyuka va kuba n'abasirusiru bakadama abamu kati abatandise okusiriwala si bonna naye mulimu bakadama abamu batandise okusiriwala Bobi Wine yogezaako n'oyita omutalo mu Uganda kale n'otunuulira abantu abasiru imagine n'otunuulira abantu abasiru so mu bimu ebituteyiza ekisa Kyagulanyi Ssentamu mu bimu kwemututte South Africa mulimu okwesinkana abamu ku bannayuganda naddala ab'enkyukakyuka asaako n'okusinkana abakungu aba democracy mu Africa mu continent ya Africa okutegeera pre-democracy conference egenda kubeera South Africa ate mune ekikwewuunyisa nti yagenda okugirindinga yagenda okugikulemberamu yagenda okukulembera abantu abo naye mumanye ekintu ekikitegeeza omuntu okuyimirira mu bantu nga okuyimirira mu bantu ab'enjawulo bonna nga bavudde just okuyimirira mu bantu abakulembera continent ya Africa nti buli bano abantu bonna bankizo nnyo ku lukawo lw'omwana w'omuddugavu continent Africa naye nga yagenda okubakulemberamu yagenda okuwa speech yagenda okukola buli kimu so mumanyi ekitegeeza ekintu kyova olaba ebyo byonna biwalanya Kyagulanyi Ssentamu bimuwalanya kubanga bakimanyi bulungi nti bo tebasobola kubikola gosooka otunuulire Muhoozi yali agenzeewo n'akubayo conference yali agenzeeko mu diaspora yali agenzeeko wa tujjukira bulungi nnyo by the way nti ne Museveni mu biseera biri eri eby'emabega nga ali mu kuyeekera eggwanga Uganda kwagala okubeera omukulembeze w'eggwanga naye yatambulako mu diaspora n'agenda mu bazungu n'afuna obuyambi n'abula Kameiringa omukulembeze yaliko by that time n'amwogerera ebisongovu n'akola ki kakati munnange essaawa yakati kati Kyagulanyi ali kubikola okitegeera batusana ku extent yeebuuza naye ddala kiki ani asupportinga Kyagulanyi Ssentamu ani amuteekamu amaanyi kakati munnange nze njagala okubategeeza nga temunnaba kuvaayo kwebuuza ani ateeka mu Kyagulanyi Ssentamu ssente bannayuganda nga bo abayanira enkyukakyuka beekolamu omulimu ne balaba nga bateekeddwa okukikola bateekeddwa okusupportinga Kyagulanyi Ssentamu His Excellency yonna gy'atambulira okitegeera yonna gy'atambulira enteekateeka zonna bantu bebazitegeka olwansonga nti bamanyi kiki kyebategeka bamanyi kiki kye balina okitegeera Kyagulanyi Ssentamu bw'ogenda mu diaspora bamwanirizanga Bobi Wine bamwanirizanga pulezidenti w'eggwanga omujjuvu kyokka ate munnange ekisinga okwewuunyisa okyo ekisinga okukwasa ennaku nti ate bw'atuuka wano ewaffe waka wano ewaffe Uganda ate bamwanirizanga muntu wa bulijjo bamutwalanga bamutwalanga komuledi bamutwalamu simanyi pulinsipo naye mbwe temunnaba kutegeera nti essaawa yakakati suubira nti Kyagulanyi Ssentamu His Excellency mwandibadde mukyamuyita n'ekigambo simanyi pulinsipo simanyi komuledi munnaffe no awo yavaawo dda President yawo yavaawo dda nze era buli bwentunuulira omuntu aveeyo n'agamba mbu simanyi pulinsipo simanyi ki oyo mukulembeze wa ggwanga bannayuganda muleke okufuna ensonyi nga muyita His Excellency Kyagulanyi Ssentamu nga muyita president muleke okufuna ensonyi ye president wa bannayuganda okuddako nga gwe wamulonda
okujjako nga gwe tewamulonda gwosobola okumuyita kyonna kyoyagala naye bw'obanga omanye nti wakeera ku makya n'olonda Kyagulanyi Ssentamu His Excellency nga pulezidenti wo tekikuswaza kuvaayo n'omuyita mu lujjudde nti ye pulezidenti wa Uganda omujjuvu. Okitegeera tekina kikujjako munnanga abantu mubeebuzaabuza naye bwe kasooke mbabuuze olaba mulemeddwa okwogera ekigambo nti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine olaba mulemeddwa okukyogera then kati abo munaasobolera okusituka mugende ku kkubo mwekalakaasa oba muteekewo embeera oba mubanje obuwagizi bwammwe olaba tulemeddwa n'okutegeera nti His Excellency ye yawangula akalulu olaba tulemeddwa. So bannayuganda abali mu diaspora mwenna mukola omulimu gw'amaanyi nnyo mukoze kyattendo nnyo okulaba nga at least omukulembeze waffe ow'eggwanga nga mukola ki nga mumwaniriza mu bitiibwa ago nno ge bayita amaanyi g'abantu kyova olaba nti Museveni kati n'akabinja ke muganda wange batuula obufuufufu kubanga omuntu atambula amawanga ngaago omuntu atambula amawanga ngaago kati wuyu avudde Canada agenze USA agenze Canada naye nga talina buyambi bwa muntu bw'asabye gusooka ne weebuuza muliri naye lwaki nnemedde awantu ono kati Museveni bimu ku bibuuzo bye wandiwadde weebuuza Bobi Wine ani amusapotinga ani ali emabega ate kyesisuubira nti ogenda kumanya ani amuli emabega mubya ddala kyesisuubira nti ogenda keera ku makya omanya ani asapotinga Bobi Wine nze nabavaayo ne mbagamba nti enkyukakyuka yonna bwe bangezze bannange tewoyasobola kulemesa nkyukakyuka Museveni obaddewo for so long obaddewo ebbanga ddene nnyo naye mu bwongo obwo tolowoozangako na kintu kyakuwaayo bukulembeze eri bannayuganda kakati nekigenda okujja kyoba olina okulindirira okitegeera ekigenda okujja kyoba olina okulya omanyi bagamba ndiwulira yafiira mu kasooli omanyi waliwo olugero bagamba lw'abannayuganda lwe bagamba ndiwulira olugero lwa ndiwulira kati Museveni yendiwulira nti emirundi n'emirundi balabudde Museveni nti waayo obukulembeze eri bannayuganda nekikwewunsa n'abamu be yalwana nabo mu nsiko okulaba nga bajja bukulembeze w'eggwanga nabo bennyininyini babalinga bamugamba nti naye eno ye tayimu okuwaayo bw'oliyinza abiri bannayuganda essaawa yakati kati Museveni ogenda kutuuka okuva mu Uganda nga teri yadde n'akuwa ekitiibwa okitegeera nti envaako gy'ovaako terina omu agenda kujjukira yadde n'ebirungi bye wali okoze tewaliwo n'omubiri ebirungi n'ebibi buli lunaku ng'etteeka mutuuze enkiiko mu State House oba mu refugee camp mutuuze enkiiko kulaba butyo mugenda kulwanyisa Kyagulanyi Ssentamu naye ne mutamanya nti bwe mukeera ku makya ne mulwanyisa Kyagulanyi Ssentamu nti mugenda kuba mulwanagana na bannayuganda mugenda kuba mulwanagana na Uganda yonna okitegeera omuntu avaayo n'atandika okulwanyisa Kyagulanyi Ssentamu n'atandika okukola ki oba olwanyisa bannayuganda first of all kati Museveni ogezaako okulwana Museveni first of all kyoba osooka okutegeera nti buli bwogezaako okulwana ne Kyagulanyi Ssentamu gwe manya nti oli mu kulwana ne bannayuganda bw'onyigiriza okubeera bw'ojja mu kulembeze gwe manya oli mu kulwanagana ne bannayuganda abo ng'ab'enganda zaabwe nga wabasibira mu makomera okitegeera gwe manya nti oli mu kulwanagana ne bannayuganda ng'abantu baabwe wabasibira mu makomera buli bw'olwana ne Kyagulanyi Ssentamu gwe manya nti oli mu kulwana n'abantu abo bewattira abantu baabwe gwe buli bw'olwana Kyagulanyi Ssentamu Museveni gwe manya nti oli mu kulwana n'abantu abo ne famire z'abantu abo be wabulizawo abantu baabwe completely and also okitegeera ekyo kyoba osooka okumanya nti gwe buli bwogera ku makya n'olwagana Kyagulanyi Ssentamu n'omuteekerawo miriziko n'okola ki gwe manya oli mu kulwana na bannayuganda bobbidde amataka gaabwe okitegeera gwe manya nti oli mu kulwanagana ne bannayuganda bobbidde amataka gaabwe essaawa yakakati bannayuganda mbabuulira tewaliiwo muntu atanyigiriziddwako mu ggwanga Uganda nga kulwamwa Museveni tewaliwo muntu gwina gw'atanyigiriza ekyo mbabuulira tewaliwo muntu gw'atanyigiriza oba okola mu sekita ki oba osokola mu sekita ki oba oli mu sekita ki tewaliwo Museveni gw'atanyigiriza kyova olaba bwe mbagamba nti kakati bannayuganda nti kati Uganda yonna yawelkaminga enkyukakyuka bwe tugezaako ku makya tubagamba nti kati bannayuganda this is the right time eno essaawa entuufu
okosituka okudda ku makubo kuyayanira ekyo ekyaffe tuba tukitegeeza. First of all, Museveni takyalina kyeyeeguya, okitegeera, takyalina kyeyeeguya. Yalowooza nti bw'anaabeera mu buyinza agenda kugendako mu byafaayo, ali mukola byafaayo, ali mukola history, which is wrong. Okitegeera, babbye eggwanga. Museveni yabbye eggwanga. Gwe Museveni, in fact, buli bwana ne Kyagulanyi Ssentamu gwe manyi oli mu kulwana ne bannayuganda abagenda mu malwaliro ne batasangayo madagala. Gwe manya buli bwana ne Kyagulanyi Ssentamu oli mu kulanagana n'abo abantu abayita mu nguudo nga zirimu ebinnya, naye ate nga kikwewuunyisa mubasoloozaako omusolo omuyitirivu. Mubasoloozaako omusolo omuyitirivu. Nga kati bw'otunuulira mu Uganda kati buli kantu akakozesebwa mu bunaku obwa bulijjo mu ggwanga Uganda kati konna kaliko omusolo. Okitegeera, buli mu Uganda buli kantu konna akakozesebwa mu bulamu obwa bulijjo konna Museveni yakateekako omusolo. Naye ng'ekigendererwa kimu kyo, just kulaba ng'agezaako okusinyigiriza munnayuganda atuuke ku exit. Kubanga ye Museveni akimanyi bulungi nnyo nti ng'onoofuga abantu ayagala okubafiirako obufiizi sooka obaavuwaze. Kati Museveni kye yasooka okukola kwe kwavuwaza bannayuganda. Ekyamazima bannayuganda baavu, naye ate nga kikunze tetwandibadde baavu. Tetwandibadde baavu olw'ensonga ffe naturally bannayuganda naturally bantu bakozi, bantu bategeera bizinensi. Naye Museveni agezezaako okulaba ngattata ekonomi yonna okutuuka okubanga kati bannayuganda abasinga kati balya na kimu. Okitegeera, nga naye nga tebakyasobola kwetuusako bintu bya bulamu bwa bulijjo. Okitegeera, Museveni asooka n'atula wansi n'agamba bano abantu ngenda kubafuga ntya. N'agamba kaakati okubafuga kati buli kintu kankyongereko omusolo, ekonomi kangitte, kankole ki nsobole okubafuga. Kubanga Museveni akimanyi nti omwavu afugika. Naye Museveni kyotaamanya nti wateekawo obwavu munnayuganda yavuwale. Naye notakimanya nti ate munnayuganda tayimu egenda kutuuka ng'oyo omwavu gw'oyavuwaza ate nga yagenda okufuukira ekizibu. Okitegeera, kakati wagenda noteeka bannayuganda obwavu n'obaavuwaza ng'olowooza nti ogenda kubafuga paka wooli bafiirako. Kakati ate kisinga okwewuunyisa nti ate abo abaavu bakuli eti ng'abantu be bateekamu obwavu ate kati essaawa ya kakati be bakufuukidde akayinja mu ngatto. Okitegeera, musheyalinga vidiyo bannaayo nti essaawa ya kakati be bakufuukidde akayinja mu ngatto. Gwe wali owooza nti bwe naabateekamu obwavu bagenda just ngenda kubafuga nga tebalina kuba kimanyi omwavu afugika. Omwavu kyonoomugamba kyajjanga okukola. Omwavu kyonoomugamba bwonoomugamba nti ogenda kukola bwe kiti kyajja okukola. Omwavu bwonoomutulugunya ne bwanaba omwavu ne bwonooba omukozeeko ekintu kyonna kyonna ekikolobero ne bwanaagenda mu kooti tajja kufuna bwenkanya kuba munnanga kati mu Uganda mulimu n'olugero lugamba nti omwavu tasinga musango. Okitegeera, mu Uganda kati mulimu n'olugero olugamba nti omwavu tasinga musango. Gwe soka weebuuze bantu bameka abaavu abagenzeeko mu makooti ga Uganda ne bafuna obwenkanya. For example, genda ku mataka ge babye ku bannayuganda. Bagenda ku bannayuganda be babyeko amataka ababadde nga mu kooti nga baswagolinga n'okuzza ebintu n'okuzza amataka gaabwe bokkireeminga amataka gaabwe. Tewaliwo n'omu afunye yadde obwenkanya. Olw'ensonga nti kooti ze bandibadde baddukiramu ne Museveni nazo yazikola n'aziteeka mu nkwawa ze nti kyayogera kyekikola ki. Okitegeera, Museveni yateeka mu bannayuganda obwavu n'atakoma okwo ne institution ezandibadde zibayamba nazo n'azitta, nazo n'azikola n'azizza mu nsawo, n'azikola n'aziteeka mu nsawo nti kati tewakyaliwo kati institution ng'eriwo just kulwa munnayuganda ng'eyamba munnayuganda. Nteriiwo institution ki. Tugende mu byokwerinda, genda mu poliisi, genda mu magye ga Uganda, gakyasavinga munnayuganda oba of course gakyasavinga bannayuganda kati gasavinga just muntu individual, gasavinga Museveni ye nga ye. Okitegeera, gasavinga Museveni ye nga ye. Bino bwe tuba ne tubyogerako nga bagamba busimanye tusiga obukyayi propaganda biki. Okitegeera, ne tubeera awo
naye mwe bannayuganda nze sene ebisinga nzeewo ne ŋŋamba ne mbagamba bannayuganda gye tugenda okukoma okwekomomma gye tugenda okukoma okwetunuulira bano abasajja abaaka bano gurupu bo balina menshoni yaabwe ennene nnyo buli lunaku olutyo ne tusigala nga twetuddeko fe abagenda okubonaabona n'abaana baffe gye bujja okitegeera kati bw'otutuuka mu sectors ez'enjawulo zonna zonna bakabano gurupu be bazikolaki be bazifuga banyarwanda be bazifuga be bazirimu bw'ogenda mu bitongole bya gavumenti ebyandibadde biweereza mu nnansi tebikyaweereza mu nnansi katula kati biweereza oli mwana waani okitegeera nti kasaba kubuuza amannya go nti gwani nti yenze Mutebi Faruku nti gw'oli Muganda then services zigenda kubaza njawulo n'ezooli omunyarwanda oba omunyankole ate abanyankole si bonna wabula abamu okitegeera nti bw'ona ogenda mu makooti ojja kusangayo nga omusango gujja bw'ona ogendayo ng'oli Muganda oba ng'oli Muganda oba oli Musoga oba oli Mugisu gwe omusango gujja kusinga naye Babanyondo banaze emisango zo tejja kubasinga ne baba nga base mu mutunuulire kyabadde emabegakaawo we mbagambye nti n'amakooti ga Uganda tegakyali ga bannayuganda mutunuulire omukulu Kayihura bakajja bamale okumuggyako emisango ku kutemula abantu be yatemula ku bikolobero Kayihura bye yakola naye munnange kooti yo yavaayo n'egamba olw'okuba amakooti gaabwe bavaayo ne bamuggyako emisango just like that Which one? That one. So let him address us now. Give him 1 minute to talk to us. Can you give him 1 minute? Give him 1 minute. And in the politics here, can you pass someone Let him sit. Yes. President